Yeah. Navuddeyo. Nabadde ngenze bayisaamu nawo mbakube mukolaga ate male nzire. Yeah. Chakabi as always. Whenever you see Mikie One, you see fire, you see entertainment. Tunyumirwa bakuba omuziki naye nga bwe tuyiga. Yeah. Nkola nga gwe nawe bw'okola nange nkola. Nange nkola omulimu gwange nkubalaga Mukama nanteekako ekisa kye. Naye nga era n'okufaanana obulungi era ndya nnyo akawunga ne mukene. Yamaani. Yeah. Oluyimba olwo guno omwaka nasazeewo okwebaza Mukama. Kuzzamu bantu maanyi nga mbebaza because njagala abantu bantekinge for example nti ekigwo ekimu tekirobera mwana kutambula ate akusitudde taba muntu mulala yenna kubanga Katonda akolera mu bantu ekitegeeza aba Katonda. So Katonda bw'otamwebaza toyina mulala gw'oyinza kwebaza kusinga Katonda. Ne bwebaza muzadde wo akuzadde era ne muzadde wo ate yeebaza Katonda. So olina okwebaza Katonda olw'ebirungi by'akoledde era oluyimba olwo lwebaza Katonda. Ngamba Mukama nkukwatewa kwegamba ndaba wambuze kubanga Katonda munene nnyo otegera oba bannayo omukwano gwo mungi gondaze nguteekewa kubanga mungi nnyo naye ne nfuna ansa nti nina kugabirako bannange nabo basobole okutegeera obulungi bwa Katonda basobole omwebaza basobole okuddukira gyali in case of anything bewa bali mu buzibu ate ne bwe bavuunusa obuzibu obwo era baddukire gyali okumwebaza. Nze tekigaanangako wonna kubanga buli wamu nkubawo ne nkakasaawo nti kyekyo. Ne wano simbira muntu yenna first of all. Nze omulimu gwange I came to inspire before I expire. Buli omu alina expiry date muganda wange koobaani olina expiry date Katonda wajja okuyitira naye bw'aba akuyise onaagenda otya kikyolekawo. Abantu abamu bagamba nze ndi legend naye legend yalese omukululo guli positive so guli negative. Oyigiriza ki abantu abakuwagidde abakukkiririzaamu? Ffe bantu bangi abatukkiririzaamu era bangi abeeyongedde okunzikiririzaamu naye bakukkirizaamu olwa positiveness gy'obawa. Yeah, so you need to be positive. Nze nsabula abamanyi bantegeera. Yeah, ate okuyimba gospel mu Luganda kitegeeza enjiri. Enjiri ndooza another term in English kitegeeza good news. So amawulire ne bwe manyimbi oluyimba lw'omukwano nga luzzaamu abaagalana ababadde balwana mu bufumbo ebeera gospel ebeera njiri. Bw'oba oyimba oluyimba oluzzaamu abantu amaanyi naye ebeera njiri. Bw'oba oyimba oluyimba oluyisiima Katonda naye ebeera njiri. Yeah. Yeah. Kati kambuuze onaani? Kati olaba wano Bobi Wine? Taliiwo. Ekitegeeza Mikie One yaliwo. Bobi Wine inspired me. I was inspired by the best. Temunnenya. Bwe mba nayigira ku baakabi abasinga temunnenya si buzibu bwange. Katonda bw'atyo bwe yakitegeka nti Mikie One ajja kulabira ku baakabi naye afuuka owaakabi. Singa nalabira ku bafala nandibadde fala, singa nalabira ku bakiremwa nandibadde kiremwa. So nange engeri gye ndi waakabi n'abandabirako babeere ku shiwadiro nti bajja kufuuka baakabi. So ekyo Katonda yakigaba. Abantu balina obuzibu nti nze nkola si wano wokka kati era wano wonsaazo si ku kivulu si kyekyo buli lunaku era bw'otunula ku peegi yange bw'oba oyagala okumanya bwe bantimba tunula ku peegi yange. Dubai nali sigenze kulima binyeebwa okitegeeza nali ngenze kuyimba. Bahrain nali sigenze kulima binyeebwa. Abu Dhabi nali sigenze kulima kasooli. Ettake nali sigenze kusimba muwogo okitegeera yonna gye mbadde ŋŋenda. So mbeera ngenze kukola naye abantu abamu obuzibu bwe bafuna savings zaabwe balya savings ne baliramu ne capital okitegeera ndowooza ne balowooza nti every day will be the same not knowing ensi eno teri bweti ate teri bweti ate teri bweti. So obuzibu buno bujjamu. Nze njagala nnyo ntya nnyo ebiseera eby'omu maaso kyova olaba mbyetegekera nnyo. So bwe mbyetegekera tegubeera musango okitegeera sirya gikwesubya muwuula. Nzikiriza nti ate eggi lino bwe ndireka enkoko n'eryalula
ejja nayo kula ate ezaale so bwezaala mbeera nfuna gwe oba wali eggi oba tolina option ya nkoko y'okukola ki kwalula kuzaala so nze mbeerayo abamanyi bantegeera era bw'oba oyagala okummanya genda ku Mikie Wine ku Facebook page yange eri verified Mikie Wine MIKIE space WINE Mikie Wine ku Instagram ku Facebook ku TikTok ojja kulaba kyembakola bwe mbantuuse botegerera okwagala kwe balina gyendi sibangako na lutalo na muntu yenna nze sibangako na lutalo na muntu yenna nze ndi open hearted kyembankola tewali akintumye wabula nkikola ku bwagazi olwa bwagazi bw'abangi okitegeera nkikola ku lw'obwagazi bw'abangi so tewali lutalo era simanyi gye byakoma maybe I'm so forgetful nenze nkola bintwala mu maaso ebiri negative sibitunuulira ekisooka sibulimbwa nti enaakuyitako ng'ekuboggolera ojja gikuba amayinja bw'ogikuba amayinja oyinza okwekanga ng'ekulumye ate nga singa oluusi togikubye mayinja teyandikulumye ate si buli muntu nti akuvoola nawe oyinamu vola in return okitegeera ne Katonda mu Bayibuli mwekiri nti bw'oli wakuba oli ku sayidi ya kkono muterewo neya kkono akubeko okitegeera osanga bwonna muterawo eya kkono ajja kutegeera nti omusajja gwe mbadde nsuubira ate y'okuntema ate ankyusiriza sayidi eno so I promote love I don't promote hatred kubanga ne bwe tunaaba tutuuse mu ntebe tetugenda kusanyusa ba people power bokka okitegeera tugenda kusanyusa bannayuganda bonna so ate bonna abo bantu baffe era nze sandisigenze wa muntu nali ngenze wa abantu nali ngenze kuyimbira abantu kubazaamu maanyi eyo gye nagenda mu kyaki eyo Pastor Bugingo yagikulembera nali sigenze kuyimbira Pastor Bugingo wabula nali ngenze okuzzaamu abantu amaanyi nga naye y'omu ku abo kubanga buli muntu kyemanyi naye ayina ebizibu nga yali ayagala ebikutte bimute n'abantu bangi kyemanyi we nagenda mu kyaki waliwo abali bava mu kkomera waliwo bavuddemu embuto waliwo abalina obulwadde bwa siriimu waliwo abali baweddemu essuubi ne bwe bandaba ne badda engulu ky'oba olaba baasanyuka nnyo endulu n'eyitirira sireta lutalo munaye ky'oba olaba ndowooza bakitegeera sometimes omuntu ayinza okulwawo okutegeera naye ate bw'aba ategedde ate kibeera kyakabi nnyo yeah the one who laughs last laughs best so I'm the one who laughed last that's why I laughed best yeah njagala nnyo abanjagala n'abatanjagala bajja kuntegeera kubanga mbaagala nnyo n'abatanjagala nze bampita Mikie Wine eyo gwe mwagala era mbasabira mwenna ebikutte bibate ne bwoba olina gwe wakyawa oluusi waliwo abantu abalina gwe mwakyawa nga tomanyi nsonga lwaki wamukyawa naye sonyiwa kubanga Katonda nawe tomanyi by'omukola mu kutegeera n'obutategeera naye n'akusonyiwa so let's spread positivity yeah man instead of negativity obukyayi buluma ggwe naye ate omukwano gwe gunyumira so nze ndiwo okuspreadinga mukwano I'm here to inspire before I expire mwebale nnyo okunjagala tuni yange empya bagiyita alo oba nguteekewa mukama omukwano gwo yama naawe oyinza okuba olina omuntu gw'oyagala obanga oyagala okusanyusa Katonda omukwano gwe gwakuwadde osobola omukubireyo tuni osobola okumusaba so keep positive Mikie One straight sulu badabada ukwatewa alo nguteekewa omukwano gwo mukama nguteekewa omukwano gwo gunzitowereddedde njagala nkugabireko gomalootende nze namusinza ne musaba naayitande suno ku TikTok Facebook Insta blood eri kiriya kubanga ndaba abantu abamu ebikutte bitandise okubata nga nze omu ku bo nze ndi mukulembeze nazaalibwa ndi mukulembeze era taata wange yaŋŋamba never be the tail but always be the head kyova olaba nkubiriza nsabira nnyo abantu ebikutte bibate so that ffenna tusobola okukulembera omukululo ekyokwesimbawo bwe kinaba kizeemu calling ngeze ejja kutuukira let's cross the river nga tugutuuseeko omugga tulina ogusala nga tumaze okugutuukako wangi buli wamu wembeera nkulembera naye nesalawo nsooke nconcentratinge ku muziki okitegeera kubanga nagwo guyamba kinene nnyo abantu okutegeera message yo okusinga just mu bigambo bwe nnyimba omuntu nawuliza oluyimba over and over ne gye siri abeera asobola okubeera inspired tonzija mu byange wonna nina obumanyirivu obusobola okugendawo naye mukama wananteera ekisa
wendigenda nyinza okugendawo nyinza obutagendawo nyinza okugendera mu politics nyinza just okusigala mu leadership. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 7 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.